kakati nenkola passport nyinza okugamba natunda nakubimu ebintu by'omu nnyumba ebibyo ebyange watunda ki ekyo kyava mu sente za passport ya passport yali mu sente nga natunda meka ddeeka passport yali mitwalo ngana natunda ddeeka ey'abaana gwabe wakola wabasiibudde saabasiibula twali tetukolagana bulungi nga nkakasa Katonda ndabika nze yasooka olinnya ennyonyi ewaffe mwannyinaze yagirinnyako before naye ndoza baakoma Kenya kyemmanyi simanyi famire sigimanyi nnyo gimalayo naye kube mmanyi nabasooka nze nkubuulira omwana agenda ku kyeyo ng'ayina tageti y'ekintu ky'agenza okukolerera tebasaba kuvayo nga talina kyayina oli serious yes naye waliwo agenda nga just kyayagadde okugenda oba okitegeera naye talina nnyo puushi nti nandikoze eki kati nze nalina obulumi nalina kyenfiiririra nkikole abali abantu bageya bw'omala okuyiga oluwalabu bali balina olugambo batukwatira n'ensawo tebagamba abaganda bageya bali abantu bageya wangi tewettanira nnyo kulya naddala emmere eyo nga togijjudde nga wooli oba nga togifumbye ggwe bati abantu balina emitima akuwa obutwa nga bujja kumalamu emyaka egi naye ng'ojja kufa okitegeera tofa budde obwo naye ebiseera ebisinga si bonna naye bakikozesa nakwata ssente ezimu nenzissa mu mpale ey'omunda ne mbagamba nnina zino so ne tugenda we basalira tiketi ne bambukingira tiketi yali yankeera senkeera ne banvuga ne bantwala ku airport yaabwe ne ntambula ne nkomawo that was my journey mu maani